ko Bobby Wine yatuwerekera. Wow. Radio mugenzi ne Uwizo batuwerekera. Wow. Tumanyi fe bakayayi. Era mweboni sibagambe boni zimutuwerekeddeko ne okuyimba kwagaana. Kati bakayayu mwalinga bamekaawo. Bakayayu agiswa 256. Namulondo Evelyn Sharifa ali mu America. Joan ali mu America. Twali batano nga kyetweko. Nga muli bulala. Awo sipapa we yatikire nnyo sipapa awo. Sipapa atuwa convoy. Tukwaza ali 10 byonga ali mu open roof ali mu ye. Tugenda tugera kwa Munisia kwa Kigalu. Aya. Nga muliko. Awo honorable Derek Orimo. Atana beta nafuka honorable ngane mukwano gwa fenye bani twandibiwo bannange biseere kiki ekyalemesa akayimbo tuuka kalebwe akayimba ate no ja live yakakora nokakwata kali sente akayimba ongerayo ngojeko Ebonzi oyinayo emirimu emirala gyokola ngojeko Ebonzi ndi mulunzi oyinamu ku ssente oyinamu ku ssente tuyiribiza nnyo abatunda enkoko bakubira omulaga mukendeeze ku bbeeyi y'emmere mmere ewaggulu ey'enkoko kwegamba omuntu enkoko n'ogikuliza mbu anti ffe tulina engombe egamba mu Ebonzi once an Ebon always an Ebon teyavaamu kwekitwala mwali essaawa yonna ojja mulaba nga apiyaringa kuba ne mu show yange agenda kubaamu ate nga ngikoze under Ebonzi once an Ebon always an Ebon so boogedde bingi ku Ebonzi kati bagaa nti tuli balogo balina siriimu waliyo ekikono tebiriyo ndaba kubira vujja na mubulaga mubirako nze nkuweera okutekera woyina okubeera mu place nyambala character ya Hajati Kasfa ne nkuteeka woyina okubeera mazima obeera mu character mu comment section balange Ebonzi eryetya Ebonzi nungi batugamba nti eddogo eriri eyo lisali ne guna Adija ani yakiga zembiwulira mwezi gwa Ramadhan era bikola ne bisigala mbwera ekikono muva mu kwekuba ekikono ne muyingizaamu ensaasi ekikono kyeki okulemesa omuntu waffe nno bayita bwe boogedde nze nga sinayingira Ebonzi nawulira nga baga nti Ebonzi bonna balwadde ba siriimu nga mbogera mu Ebonzi okyasoma ogenda funa siriimu bonna abeeyo balwadde otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okuliraana Shell ne Kalinda Road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku SHK Media yeze Hadija Kigozi nze n'omwana omuwala tuli tuti ndine mwana muwala ono Hajati Kasfa Tracy Bola oba banaye Tracy Bola muzungu ye yamukwana simanyi nakumanya erinnya lya Tracy Bola jerya Tracy Bola official Tracy, you are so cute. Simanyi aba waliyo omukazi yali akigambe. I'm so cute. Yes. Wazima. Wekutteko naye tekikiriza. So humbled. Yeah. Nsaiso okulaba. Ha. Banaye tulina Tracy Bola olunaku olwaleero gwe amumanyi mulabyeko mu Ebonzi awo ng'azannya emizannyo nga Hajati Kasfa mu misinze ndoozi erinnya eryo okumutegeerera litrendinze nnyo. Tuzza olunaku olwaleero okunyumyako ku mboozi ya Tracy Bola official okutegeera biki ebigenda mu maaso mu Ebonzi. Baatugamba nti Ebonzi ejjudde entalo. Ai! Tugenda kubeera tulitegeera olunaku olwaleero poza ate nekirala mbajjukiza nti Hajati Kasfa ono gwe tujje naye alina show ku Theatre La Bonita ennaku zomwe zingameka 24 ogwokuna ekitwa kitandise mangu saagala mwekwasi byonna tugenda kuba tubitunula njagala okubajjukiza nti bannaffe aba SMG Modern Plumbers be bateekamu omusayi kulaba nti sheetambulira ddala bano basangibwa mu Ndeeba awo opposite TV Center
bakugamba nti gwe ayagala ebyuma ebikozesebwa mu family oba oli mulunzi oba oli bulimi banoonyeeko babeere nga babikuwa balina silage machines balina ebyuma ebikuba broken balina ebyuma ebikuba akawunga ebikuba omuceere ebisuse mwanyi balina buli kyuma kyonna ate nga bafukirira n'ennimiro bakola irrigation banoonyeeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olaba wamanga oba tebafunye ogende awo opposite TV center mu Ndeeba ojja kuba bafuna nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusa buuza ku bantu bannange abatulaba nga nsanyusa okubalaba abawagizi ba Dija Kibuzinga neesimye okubaano nga nange olwaleero tuddeko mu kamera nga ndi naye mbabuuzeeko amannya agabagambye Hajati Kasfa owa OMG basinga mwasinga okummanyira abalala bamanyire ku TikTok Tracy Bola Official. aha abalungi abatulaba tuli ne Hajati Kasfa nsanyusa okulaba Hajati nange nsanyusa okulaba nyawe lwaki mmanya gonna bakulonderawo lya Hajati mu OMG kati mu OMG was a character omanyi nga auditions wezibeera you audition for something kati twali tu auditioninga nga banoonya omuntu asobola okuba mu character eyo so nagwa mu character eyo though my age etisa kubanga etigwamu naye manyi tezifa ku myaka as long as you can put it out naye maama abazanyi b'emizannyo temukula tokobye nnyo naye era sigize nnyo toli mukulu ye ng'ofaanana gundi Evelyn Namulondo banne batuyita balongo era tuwazannyako ne mufeeta nga abalongo temwemanyi like temwinaako Luganda tetwerinaako yadde nekyewunyisa tusharinga ne birthdays ezimu fena tuli ba November 25th waki oba maama wange bamwawulira omwana mu ddwaliro oba mama nga yali ayina balongo simanyi kyajja kitya Cheka mama we yali ayina abaana babiri fena Mulondo tulinga baluganda tulinga balongo nze ku page yange omuntu ajja n'agamba Namulondo banne bannange oli mulalo Namulondo bannange wazannye kano nange mulekere bulekezi bambi katina kano tuzannya akapya ke naleesa akaganimate aho comment eziri kuli balongo bulijjo ye nga bafaanagana so kano omusajja omusaasira atwagala ayagala housemaid ayagala ne mami we wako omusaasira kyokka bonna bafaanagana kyokka bannange kati watandika ddi okuzannya emizannyo enno ndudde nga nzannya emizannyo mu industry empisa za myaka 15 what natandika nkyasoma tetukubala emyaka nemugiba watandika okyasoma nenyingira mu industry nenjagala nnyo ate nkoledde ebirungi kuba nze njagala nnyo art njagala nnyo okuzannya okuyimba kwagaana wagezaako wayimbayo obuyimba wakuba akayimba twayitaga bakayaayu akayimba omwebonizi pale night wagwani selector wagwani tuyimbamu awo katwala mu America akayimba ko Bobby Wine yatuwerekera radio mugenzi ne Wizo batuwerekera tutumanyi fe bakayaayu era nga mwebonizi bagambe ebonizi mutuwerekeddeko naye okuyimba kwagaana kati bakayaayu mwalinga bamekaawo bakayaayu agiswa 256 Namulondo Evelyn Sharifa ali mu America Joan ali mu America twali batano nga kyetweko nga muli bulala awo sipapa we yatikira ennyo sipapa awo sipapa yatuwa convoy tukoza ali 10 buli omu nga ali mu open roof ali mu ye tugenda tugenda kwa Munisia aya nga muliko awo honorable Derek Orimo nga atanabeeta nafuka honorable nga ne mukwano gwaffe nyibani twandiriwo bannange ebiseere kiki ekyalemesa akayimba otuuka kaleebwe akayimba ate nno ja live yakakwata nokakwata akayimba kalimu akasente ja live gundi ya production y'amaanyi naye kiki ekyalemesa akayimba ako mwali temwekkiririzaamu abawala mwalema okukwatagana nti ebitabula abawala obimanyi tebyali byabawala anti twali inside Ebonies nenga bakuoperate ne muyimba kati ekiseera ekyo waliwo competitions mu Ebonies bali recruiters abayimbi kati mu recruitment eyo y'abayimbi abayimbi ne batandika ne bajjanga bayimba ntugana naffe lwakikola kagurupu k'abawala ne tuyimba ne munne twayimba twali b'amaanyi kayimba kasirisa bonna abali mu Ebonies abayimba nga tetugambwako twabasuwa nnyo bannange nkubisaamu awo combination ya Agiswaga naawe ne Evelyn Namulondo kyali kikabuka naye bannaye bannakatemba nga mubeera ne figa mwekuumira ku mulembe teri kugejja teri kukogga kwegamba obeerawo ng'olina omubiri
omanyi lwaki nesibona gye bali boolaba nga ayise windo naye endowooza kati obutakaddi olina okuba nga oseka nnyo nga tonyiiganyiiga tuba basanyufu 24/7 ate obulamu buno butambula mu bisi okunyiiga n'okusanyuka kati osookera ku makya nojja ku mulimu nobaaka akunyiziza ku mulimu feesa awo neesibamuko aba yakunyiza oli naakusesa ate ne muzannyamu noono so okipinga tokula n'obutalya nnyo bukulya buzibu kati nze sinywa sukaali biki ebirala byotalya tubuulire bakakyala banno tukoppe nga abakyali leka mbabuulire abakyala bakoppe zibanga naye nga tekyuka misa kijwange bannange tuli kuki wano ne kiyo kyenyini kyetuliko koze tunuulira lwaki bakutunuulira batabani bange bakutunuulira lwaki nti abakyala mwettanira nnyo ebyokulya ebya butto ze si bya butto kula omuzigo oguteeka ewaka buli kyosika kikozese muzigo omuzigo omuganda tunywa sukaali va ku ŋŋaano wesonyiwe chapati kati fe abakuddaako chapati tuzeesonyiwe bw'ona ova ku ŋŋaano ogenda kubeera oti migaati chapati wesonyiwe sukaali oyo omungi basa nakyo sugars yaku watermelon ebintu ebyo bya sugars zifuna bikajjo you work out? I do work out. Okay. Mu wiki nkolamu emirundi ena. Wow. Masha mu nnyumba ati nagula akagaali kange nenkateekaawo nengula budambeels nembuteekaawo keera kumakya kwekolako keera kumakya sanga nakazuuka sina kyensooka kukola oluzi wanfuna egirasi yange y'amazzi agookyagaliwo nganganywa tandika okukola wakausi wange awo nkola nnyo olubuto kwadde osaga bujje bulamu bwange nendukola kola mubutono butono bwa kikazi just keeping a fit nentambula neweeyongerayo ng'ojjako Ebonzi olinayo emirimu emirala gy'okola? Ng'ojjeko Ebonzi ndi mulunzi oyinamu ku ssente oyinamu ku ssente tuyiririza nnyo abatunda enkoko mbakubira omulanga mukendeeze ku bbeeyi y'emmere emmere eri waggulu ey'enkoko kwegamba omuntu enkoko n'ogikuliza mu bugubi That is nice. Munaye ate tebikulabika. Era buli omu nga tebindabika. Tebikulabika nawe. Nkola ne makeup. Ngenda kungamba nga tokoze ngozi. Aba makeup artist tebatera kwebiira. Nenga ali mukozi wa makeup mulungi. Ojonkoleyo ku makeup abantu bagamba makeup tanyumira. Obaga takunyumira. Mbo. Nani akyogera? Mu comment section. Tubiraba mu comment section. Nedda munnanga ate nze olaba. Mu video zange zikola za Instagram, za TikTok. Nze comments ze bampulira gye nagamba kino. I don't give a damn. Mpitako mpita. Tobitwala serious. Olumu amazima tugategerera mu comment section. Nedda waliwo just kunyiza kwinako beef olusi yakigotaba nga nakukyona kibakola kyesitakwagala kyenkola mpitamu Eric ne mugamba Eric genda ku page ye omupandikirako kino mu video gye omuvume right bwe bakola ngene nange yitayo abantu bavumemu abantu abamu era zoli nagamba ndi walina byangamba abakuvuma ne gamba wakoze otya tewankubiddeko kyenkola olaba ngenda bakubira mujjala bobulaga buvumirako nze nkuweerawo okuteekera woyina okubeera mu puleesi nyambala karakiteri yaja ti kasifa nenkuteeka woyina okubeera mazima obeera mu karakita mu comment section balange Ebonzi eri etya batugamba nti eddogo eriri eyo lisa lineguna Adija ani yakiga nze mbiwulira omwezi gwa Ramadhan mazima ye nze mbiwulira nti muli eyo mbumweroga nti simanya nze nina okuba ku topu simanya biki nze ndowooza si kituufu bigambo by'abantu nze tebandogangako anyway bati bakikolangako oba tomanyi nenga abaana be waffe nga basabi nnyo abasinga basaala nnyo ababeera nnyo mu makyaki tebava bapasita bugembe abaana be waffe balokole nnyo ate basiraamu sisuubira nti gyebiri mu kampuni yammwe yokka mu Uganda gwe gwesoose okuwulirawo ga tebiriiyo I don't believe in witchcraft. I don't. Ababikola bayinza baba babikola naye nze just believing mu ebyo tobigenderako sibigenderako ngoyo gyali waggulu eyo era bikola ne bisigala mbwera ekikono muva mu kwekuba ekikono ne muyingizaamu ensaasi
ekikono kyeki okulemesa omuntu waffe nno bayita bwe boogedde nze nga sinayingira ebonizi nawulira nga baga nti ebonizi bonna balwadde ba siriimu nga mbogera mu ebonizi okyasoma ogenda funa siriimu bonna abeeyo balwadde nze musawo w'abebonizi mbakebera omusaayi nze abawe eddagala by the way kyesigambe nali nakolako n'obusawo oli nansi nti naye nkebedde omusaayi nonyeza alina siriimu saamulaba kino kankyogere kumpewo nakikola mu bubba kuba tekikirizibwa nagamba naye baŋŋamba ekintu kino nyino kikolako naye abaana balamu naye nga baŋŋamba nga waliyo siriimu mungi nnyo abaana balamu abebonizi balamu abasajja batutya baga kuba nemala webonizi abawala balwadde abo abawala bayaayi abawala balamu abebonizi abasajja bebonizi balamu tebalina siriimu ekiddamu balamu nabakebera mu bubba tekikkirizibwa naye nga olwokuba kyajja kimpawalira mu matu ekyogezi balina siriimu naye ndeko okubanga omugenzi anti sise yagabanga eddagala nolwokwaze nali nsoma obusawo ate nga nkyagala nnyo nga nkiwangana obbi kati nentandika okuba nga muyambako bambi nava ku bulamu mwesi buno n'agenda bweyagera nensigalawo ne Mariam Bukenya natuka ne Mariam Bukenya eddagala Mariam Bukenya natuka nakindekera kubaze nalina nnyo laavu yayo Mariam Pozi yavaamu oba akyalo Mariam Bukenya yabagamba yavaamu simu anti ffe tulina engombe egamba mu ebonizi once an ebon always an ebon teyavaamu kwekitwala tesaawa yonna ojamulaba nga apiyaringa kuba ne musho yange agenda kubanga ate nga ngikoze under ebons once an ebon always an ebon so boogedde bingi ku ebonizi kati bagaa ntuli balogo balina siriimu waliyo ekikono tebiriyo muli bulungi eyo yaffe tuteekawo fight eno gye tuli nanti okwaffe tugenda nnyo mu ntalo za industry kati omuntu agezaako okola tuyingira mu ntalo za industry ffe tutwagala nta tuli bantu baddembe ebonizi tegenda mu politics tegenda mu tribal things ffe tuliyo tukola ntalo kyokka banaye mbuno mu ebonizi mulimu abawala abalungi mbu mwabeeranga mulwanira boosi ki tulina baboosi babiri baboosi ngamba balimba tugadala boosi waffe ow'okuntikko owekitiibwa JWK musajja wa kitiibwa nnyo looya tosobola kuddira boosi wo owekitiibwa bwati n'omulwanira omulwani omwerijjako tagenda na relationship z'abaana baboosi nga bawooma boosi waffe class apart alina mukyala wo omulungi ennyo Margaret tasobola kugenda mu bintu by'abaana bakozesa tasobola ate ne Dr. Bosa olwokuba nti Dr. Bosa muntu w'abantu tugamba Dr. Bosa nga kachallenge kange kano jangu tukolemu takaluubiriza kachallenge nga jangabera mu kachallenge tulokwa ali so loving abantu ne bamuteekako ekyo kati bamuteekako ekyo ekintu nti akozesa abaana ayagala abaana nze nandibadde kabuli ne gamba nti yankwana tankwana ndi muwala mubisi sana kwanibwa tankwana ate nga yantwala mu ebonizi Dr. Bosa kati bizibu ki byosangayo okuniza bizibu byensangayo ku mulimu gw'okuzannya Nakatimba bizibu ki byosangayo olinamuko ku bizibuzibu eyo ojja tulowoozesa nti buli kimu kiri fayini munnange omwana waffe ng'oli eyo obonaabonera eyo nze ninnya ennyonyi mu ebonizi kati gavumenti mbonyebonye ki era nali ndituukako ddi mu Amerika era kitu nze nali mu Amerika Las Vegas Boston tewabulirayo saabula nakomawo aliwo agamba nti nze ne babala bantwala eyo nze mbulirayo omanye engeri gye nalina kingi era bajja kunzizaayo nti newemba njagala okuddayo nja kuddayo saabula nga kali omumanye yali azannya nammwe bamutwala e Dubai n'abulira e Dubai Calligraphy omukubi w'ebifaananyi Kaliisa munna kati ngugambe biga bino wammanga teyabula n'atuukayo visa n'emuggwako teyabula Kaliisa teyabula Kaliisa twagenda e Dubai twakomawo naye wano naye bwe yatuuka wano ng'omuntu oga nti kankyuse ku mulimu kala nze ngenda sigala nkolamu ebonizi ngenda mu ddiko ngenda mu decoration kwankola makeup ngenda mu ddiko ngenda tandika ddiko nenda mugenda kumpagira mu ddiko kumpaka naawe mbagulu kumpaka naawe nja kujja nkola emikolo gyaddi bakuwasajja ova ddiko nze nga sengawo nzaabo oli wotija kibuuzo kyabuuza ze simanyi oli mulungi nnyo olina singi nnyo mukyala gundi va ku lujja so what olina okuvaako obulungi sagala bukusale nga nze sengaawo siviirako ggwe neviirako kituufu nnyo ekyo
kubanga bannange era kankubuulire omwana wange kati nkubuulirira ano mu live weeviireko siviirako gwe ogenda ogwe mu bizibu abantu batukase obufumbo bannange mukaddiye bannange muveko nze sigenda kuva ku lujja nja nduveeko nga neeyagalidde siviirako bantu ze neeviirako weeviireko ogende ng'olina emirembe nti bakuba kibooko kyo gy'ogenze nagwe weetutteyo naye ebintu okukakasenga kako ogende bakkalakate kibooko mutukake ku social media naffe abewakatukakate nze neeviirako oli mulungi nnyo okuba ku lujja siri ku lujja siri ku lujja naye just sinaba kufuuka official ojja kufuuka naye kati omuwala nga nze sisobola kubeera ku lujja tosabeera ku lujja batuwayiriza buwayiriza naye lwakuba sinaba just kifull official I'm seeing somebody kyamusomasomamu era kusoma bazibu abo bagonda ano nga bakajja wabula nze ndeka mukwano ate nze n'ekyokulala ebyo bye muliko nze sibyendiko nze ndi ku bintu birala nnyo kasitakuwulira omuwulire byagambye ye muliko nze sibyendiko nze ndi ku bintu birala nnyo kati buli muntu alina goals ze zanjawulo mu bulamu waliwo alina goal nga ye ayagala kidaala kituufu kati nze so akuyayanira kidaala ssaawa eno nga sinamaliriza bwa apartment bwange nga sinaba nina bingi kati awo we naabimaliriza nga nzirakugambe ebigambo bino wammanga omusajja najja naŋŋamba mwampadde ssente maya tukole okwanjula manyi embaga ajja kunsonyiwa ezo ssente nja zikwatandeko wenziteeka wakati besibyenyayanira twagala bulamu bulungi ojja kukwata ssente mpiri bumuzise mu kwanjula mu mbaga enkeera nga tolina kiddako kyosijja kikola omwami yali yagala okumpaasa sijja kikola yazirya naawe okyali ku lujja nkyali ku lujja ŋŋaaniddeko lwaki oli muwala mulungi ng'okiddiza akawuli oli muwala mulungi okola ki ku lujja bannange bagabe bajje bazze ku lujja bannyonnyole bajje bakujja you're dating somebody that's good manyi nti no buli muwala alinayo omuntu gw'adeetinga gw'atasobola laga mu bantu naye nga yakoze ebinene ebyo byonna bye mulaba mu bantu emkwano avumireko egyali but regardless we move banaye temutubanja nnyo basajja temutubanja nnyo basajja bakubanja n'omwana muzze ku baana muzze ku omwana omuzzaako ddi n'obuze mumuzzaako mukuweereza omulabiri omuweerere sikitegeera sijja kuzza ku mwana nkidda sijja kikola lwaki omwana munaye mbu kirungi abeere ne munne kirungi naye kwena ekonomi nga woogiraba omwana kirungi abeere ne munne ekonomi munnange nga boogiraba enozaala nga opulaninze kati tebikyali byalo byakuzaala bwana buyiwaawo ozaala opulaninze ye kati eno twatuuseeyo ddi yeera kale katudde ku ebons zeeyo ku theatre ng'ozanya bulungi ozanya bulungi you're one of the most talented people mu Ebony Zone yes naye nga buli tukolerayo kavulo nakola ne mu 2020 bwe namala nga 5 sindi nakola nga 7 nakola mu 2020 Wakanda Forever awo si we twali mu lockdown nze nagala lockdown yegwe wajiggala okay kati lino lyonna ebbanga ngobadde totuwa mu kavulo munne nga ntegeka omanyi kinyuma nnyo okukolera theatre ng'ejjudde abantu ng'otegeka omanyi oba obuzeebuze mu bantu nga bikirawo emujji mbadde sikyapiyalira nnyo nga jetikasifa agi yagenda kati nga ndi nnyo ku tiktok nga Tracy Bora kate ku omujji nakomawo nga Tracy nga ndi ewa Dr. Busa mu relationship so kati mbadde nyo sooka otegeka abantu kye bagenda okujja olaba nti omuntu agambe mbadde mulaba bakangula etiketi kati lino erinnya lya Tracy Bora ate ddyo livaawo I am Tracy then Bora Bora tetwange yebatte nalijja mulya tata wange bate ne Bora byanjawulo sembadde manyi oba wadeetingayo omusudani gwe bayita Bora oba omupotigo nga ye Bora sagala banneete Tracy batte Tracy Bora is okay ye brand yo kati abantu gye bamanyi cameraman oyogera nnyo
soko kebere ku ddoboozi abalujja abatulaba tuli ne Hajat Kasfa mu OMG omwamumanyira ate nga ku TikTok okwo ye Tracy Bola official agenda kubeera ne show ye awo ku Theatre La Bonita ennaku z'omwezi 24 April nange ngenda kubeerayo bannange ngenda kubeerayo inshallah ngenda kujja luli wangamba nzije ne nkudisappointinga nga tuli mu dduwa ku luno ngenda kujja siinayo program kolo lunaku nalubukingidefuna amaje muje mu supporting efuna amaje mazima na waneno waliwo abantu bakuguleko tables abali e Bulaayi abayinza okusasulirayo abantu ate ekyo nkikwasiza tebala bagolonza bandaba nawe bakulaba ogenda kumpa gundiyo ngiteekeko sitikayo bagiraba abantu bakunonye bajje bakusapoti ngulesa n'okubanga ali bweru n'agamba nze nguzeeyo sapoti nze bwenti naye industry eno gifunyemu kirungi kikyogamba nti nze bannange sijula era nze siina kyengira industry eno abantu industry bagikaaba naddala abayimbi anti kati yayonooneseemu keera naye ngifunyemu nninnya amanyonyi nze nninnya ennyonyi okulinnya ennyonyi oyina kyovaayo nakyo oba kati nze bwe nalinnyanga ennyonyi anti nze nkoze emirimu mingi ntunda engoye ntunda ejjulale njiribye ndi muyiribi bayirawe kati bwe nalinnyanga ennyonyi nze ngenda keesi zange enkalu jjukira ebweru otambula buswa weather yayo Dubai omumanyi omusana mungi twali mu Las Vegas nagwo omusana mungi ojjako mu New York ne Boston wali bwe butyo naye otambula obugwe mawewuka bwe buti kati nteekamu obugwe nsula mu busuule so omugwe nga butaano bwe mbeerako okoza ekakalirawo n'okaanika ntwala keesi nga nkalu jjukira bakwa kilogulamu 4 natwalanga keesi nkalu nga nzija nzijuza nga nkolamu ssente perfumes nga nzija nzijuza nfunamu ssente ekyo kimu kyenfunye mu industry nfunyemu emikwano egy'abayimbi ab'enjawulo sanze abantu singa si industry sandi kutegedde tegeeza adija kigozi nkutegedde mu industry ba Misaki ba David Mutalo Dr. Bosa abayimbi bangi bamaliya kibangi chikeni basanze ku TikTok mu industry okuba nti bakwano bange ba MC abaana bangi mesanze mu industry Pastor Bugembe timbasanze mu industry singa sajja mu industry sandi bategedde so industry gifunye mbingi ne business zange zenrunning okuba nti osobola okubanga enkoko zirya sente zijja mu industry n'ennyumba gyensasula yakasente munene yasigizibwa mu industry maada industry ng'ogifunyemu mashallah mashallah n'ompulira bakaaba industry ebavuga sipiidi tuvuga sipiidi naye era tosobola kujja ebirungi byekutuusako nabyekoledde oba industry nze ngenda mu restaurant bakuwa emmere ntasasula novaamu nga tosasudde yadde ekikulu mbeera ku live onajja n'agamba Tracy bane wafunye kalanki weerezaayo ekyekumi kajja vaazaako okafuna okitegedde nti industry gifunyemu bingi waddira neyaffe tumenyezaamuko naye mufunyemu ekyo kirungi so kati show tugende ku show tutegekedde ki tusuubire ki show ngiyise Queen's Diary akatabo kaki kaba Queen akatabo kaba Naabagereka babaani n'abakyala Naabagereka wenjiyise lwaki nze Naabagereka washe mbategekedde bingi abayimbi bangi ba tiktokers bangi ebonizi yonna sigenda mmenya nti obaani bonna baliwo buli agala okola ku ebonizi goga nti madda nemisinga gunisyamulaba awo saalo nimumunoonya awo kitegedde abayimbi basigenda kumenya kuba nabo bangi basponsa bangi kwegamba sina bwengenda kumenya yakutaddemu sente maada Banjuba Properties batunda amatako gamanya bataddemu akasente ngawulira oyinza ddi ewangulira ddi jangoze ettaka kwanza ngenda teeka wansi amabaasa ago mu sho Abanjuba Properties bagabye ettaka ngenda teeka wansi amabaasa munnamukisa ebbaasa gy'onookwata ojja kuwangula ettaka mu Banjuba Properties bagabye ettaka abalala bataddemu sente bakombucha balina akalika akapya kabuganda lika akapya kankumi ezo bbina bataddemu sente
Shukura Pure Solutions batadde mu center wamanyi Hajati gwe ng'oliyeyo omukyalo oyina ebizibu ogende Hajati wa Shukura yatadde mu center sijja kumenya bizibu naye abakyala tulina ebizibu bingi obimanyi ojagende wa Shukura benga kukwasaganya Hajati Adija nkutumiddeko mumanyi Hajati mumanyi mukwano gwange Skypins abatwala abantu Don Chris wange bwati yatadde mu akasente bambi naye anti olina emikwano Annage olina emikwano sumula nze mpuliriza Abanjovu Junior Primary School Eiruda Njovu Nansana anti ebanjovu properties ne kati essomero lyatadde mu ssente eryanjovu batadde mu akasente bannange neyanziza Ajara smart watch yampadde akasente bambi bane Ajara neyanziza yatadde mu akasente naye ndoze chicken era mugera kujja muli enkoko by the way buli agula tebo kubegera back enkoko tebo zibegera back enkoko ku tebo wotule no mukatebe mabega teri enkoko teri enkoko hati ekifi oba enkoko ddala namba buli tebo wate bukulika abantu batano enkoko erimu ebifi 7 nabuli zura chicken ngiri jabikolamu babitabula kitege Diamond Primary School biri mu Kimbejja buddo bannange bali bajjajjata abaana abato bannange twalo diringa international bayiba iliye mu Kimbejja buddo nabo bataddemu akasente annange takyomanya abatoke bayiba bo bamanyi be baliwa toke bakola by the way Reverend Florence oba Reverend Florence muwulira ayina toke bakola biscuits matoke katela kati nga gwe toyagala klasi nga bwogiraba toyagala kukwata masanda maye kukwata matoke bakoze obwa matoke goya toke fumba aliyo tuzitwa goya toko sirike njagala mbiryeko ngenda ku mbisangewa nza ambassador ngenda ku ate obo byagala wali ewaabwe behind the story ya Buganda baita Buganda Road Primary School obunga bw'ettooke iye era abantu bonna abali ebweru diaspora toddamu kutikka abaliwa diaspora abali eyo toddamu kutikka matooke anti bagatuusa gayingidde bagatuusa meevu bagatuusa bakakubyemu eddagala twala butwazo ogamba nti bannange nja kuba waterbits ettooke likube wali oliyenga ttooke fumba kivakyo wali osirike biscuits kati nga mubagala sala weight toyagala kugeja oyina genda mu ttooke nofuna products zaabwe biscuits bazina eza ttooke crisps eza ttooke bakugamba buli kimu bakola balina engano tukola emigaati abatooke ono okumanya nga kitunzi ntudde empuliriza ettooke mpulira njagala kulyako eri ettooke omanyi naffe twagala wano nga bannayuganda tulenga tulina product yaffe gyokolanga erinakyo nga ogamba abantu bali amakuloni bapakinga amakuloni manya noodles kati gwe omwana bagenda nga lya ttooke omwana bagenda ku ssomero mazzi wali mu fulasi anawala zakutundira ekintu nawe notya noodles za ttooke ngugambe wali mu ttooke tulina buli kimu biscuits crisps gwe obuugi eŋŋano migaati sumbusa tulina mu ttooke sumbusa z'ettooke mukwano ate bw'okirya toyagala kuddamu kugula bintu birala tojja kuddamu kugula ngano walala njagala ndyako sumbusa y'ettooke because it's very nourishing niwe mba kyogerako nyinenge gye nkiwulira nga buttooke nze sikyawaata matooke sikola nja ne sikyawaata matooke ono ina sine sikyawaata matooke kuba bukubi wali ngano yange nga neeriira mazima era bakasitoma bajje bagende banoonye ettooke bagende bagula ebintu bakutaddemu ssente abalala bonna mbamaleyo batumireko kale abasigadde batumireko bannange director wange tewamulabye director wange tewamusanzeeyo owa sozo bannange sozo properties nange sozo furniture ekitawo munnyonnyola ebigambo byange bino omulungi ow'ekitiibwa Uncle Sozo, Daddy Sozo, omulungi content creator, content maker tata nsaba ompagireko mu show yange ya Queen's Diary ennaku z'omwezi nga 2 munyampagirako nkulabye ng'owagira abalala kati oli sponsor wange wampaka nkugambidde mu kamera bane manyi wagenzeeyo gendayo naye munnange simulaba tewamulaba ojja mulaba ozo yange nagiwaayo ne mukwenako naye ndoza yabeera bize
taata nsaba kubuwagizibwa mu show yange Sozo Property Consultants Kireka nsaba Kamuli Road taata nsaba mpagire kumpule ngowagira abanange mpagirako ka message kajja mmotoka tiketi 10 kyokka ddi buli tiketi ya meka ebiri oyo abikolanga omumanyi oyo abikolanga oyo Sozo Property Consultants abikolanga ate VIP za mitwalo 5 ate nte tebo yakakadde ate jawetaaga tebo ino okuba ali ng'ojanjawaza kyetaaga ne tubeera ne bakwano bange abalala nga bana tebeberako abantu bameka bataano abaana naawe mpagirayo ne katebo yadiki kyetaaga ne nfunayo bakwano bange nze saagula tebo nzeko omuntu obalina ekibwa kyoyina nze ndi single mother nange nno ate ngule tebo yakakadde bakuwa sente tata w'omwana yangamba akuwa sente wamusangawa samusanga just mbadde nsala kigambo kuba tesaba nga takuwa okisazeera mbadde nkisaze naye ngaakuwa bale mmanyi nti wamusanga n'agamba nti bannange omwakazaki yeera kyokka bannaye Tracy amanya agamba tufu ogambye eggwani nze nasanga Tracy nebiranjovu nasanga ati tuyina n'akokunywa akapya ddala abasiraamu tuli mu kisiibo tuli mu mwezi gwa Ramadan bakaita jana about drink kanyweko oyina fatigi okoyeko yemu oyakudda buto omuntu ena gwe ng'oli eyo ng'oyagala kudda buto oli akudda buto bakaita kajjani about drink kanyweko ofuna amaanyi de buto baneyo nekitunzi w'amaanyi bwena ulcers okanywa nokakana bano fatigi basagala genda kola nkoze nnyo jimu nkoye ate okeetaaga ntya era nja kukuleetera nga lwobeera ku live onywako njayuuya nnyo ntayayuuya nnyo njayuuyamu wente wennaakula naye ojja keetaaga kayinza okyusa obutonde bwange bano abakazi abaganye ofuna embuto banoonya embuto ziganye kogula kwa kajari herbal tea drink olubuto nga lujja oyagala balongo naye omwana ono bannange ali akwambaza anyambaza bamwita C&G collections nakola n'akaviri ka pusi akaviri nenkekola omanyi okukakola akaviri nenkekola omanyi okukakola omanyi okukakola ate olinganga bano ba baby girl era ndi baby omanyi olina okusala ku myaka ng'odda buto okola personal doctor mazima ate nekira njagala okuyisaawo akalamu kano omwami ng'owasa mukyalawo ng'oli eyo temuzaala temuyina mikisa waka sente ziganyi zibuze genda ewa Sozo Property Consultants nkiddamu omukyala n'omwami nga wawasa mukyalawo muli ewaka eyo muganya okuzaala sente zibuze genda nze mbagamba birina emikisa ebintu byabwe mbadde mmanyi nti oba akola atya bale nagamba ate director wange yatandise ettunda ddagala lyakuzaala tufudde okay emiryango gigulawo saawa meka bebi 12 ez'olweggulo ajja kuwonawo nnyawo bannange 12 mbakoola saa 12 mwenna mbe nga muze kula bonita red carpet event ogenda tuteerawo eno carpet ne 12 nja kusimbula ambalasi tutandikirewo tumaliriza saa meka sawa nga 4 tugenga abantu banyumbaddeeka 5 jamu abaweddeyo 5 okay kijjo tutegekedde ku lunaku tebajogera sigenda jogera girabe sange olunaku nga ndi mukyotala nga kala nagivuddeko nga ndi mukyotala nga bakubbise mu kizigo nga ndebbise mu pipa tekikola Tracy olunaku olwa lulala nnyo bambi njagala bakume time mujje banembaniriza mwenna mu kiti kyammwe nawe obanga oliyo ng'oli sponsor ng'okyagala okunteeka mu kaseeti bambi jangu bayita ku namba kyesi ennamba ey'essimu eri 0708391491 okay kale yoyo ye Hajat Kasifa aka Tracy Bola official ku TikTok mulonyeko ku Instagram ku Facebook kwali nnyo alina show ye era nga yemulese wano tetusobodde kwogera nnyo bya munda bya Ebonies naye olunaku olulala we naamuza ajja kubeera abitubuulira n'akasembayo mama sibula abantu
Abalabi ba Hadija Kigozi abalungi banene yanza nnyo okuba nti ate olwaleero mbadde tuddeko wano omukyalo omulungi yasigala mu kkala n'agaana okukwata mu kizigo nganzi omu bw'ati nanyumiso tuddeko naye wano olwaleero nga njagala mumpagire ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna bannange mujje mumpagire mujje bangi muswaze abalabi bange muswaze sitaani mujje tukikube wali eri ku Labonita emiryango 12 keera wali eri oba yagala tiketi noonya ku mukyala Hadija Kigozi oba kanamba kemba wadde obuzi kituufu nnyo ayetaaze tiketi noonyako bulambalamba nja kuba nzikutuusaako tebo miliyoni emu VIP emitwalo 5 ba ordinary emitwalo 2 emiryango giggulwawo ssaawa 12 paka ssaawa 6 mwanguweeko bulambalamba mujje muwagire omwana ono bannaye atusanyusa bagambe bwenzi ku TikTok awo ne bw'oba olina stress tosobola genda ku peegi ya mwana ono n'ovaayo kyekimu I love you for you naye gwe nga sikulaba mu ntalo kiki kyotegeeza entalo ze zitambuza emirimu wano e Uganda peegi ngikumye mpolampola bwentyo nga siri mu ntalo neetambula munnange sikulabako mu ntalo simanyi obbye omusajja wa gundi simanyi bakulabye mu kivulu eno ng'okola bw'oti totukunamiddeemu njagala omusajja agenda okuntwala atwale kiwedde mazima aleme ettuuka eri bw'ate waliyo entalo ate saagala omanyi oba ebibyo bya kimpobooze munnange nedda bayitha benze sigenda mu mabaala sigenda mu kiraabu sigenda mu mabaala kati talo nazikola ddi ngenda mbivulu n'entula emba twaguze ettebo n'ensirika teweevumako na banno ku layivu siina gwe nvuma ku layivu nze ne bwojja n'onvuma nkudiriitinga meseji yo ne bwonkolera live n'onvuma ye kati banvumeko bakimanyi bayitha nti bamanyi nyina omumwa bamanyi nja baddiza ne sijja mbaddiza naye nga gw'omumwa ninamuko teweewalanako ne banno bwe muzannyo emizannyo eyo nabawalana nenduka nembavaako kimanyi nabo bampalana bampalana tebakwagala naye tebaagala anti waliwo ekintu ekigamba nti ekintu tolinaako kyakukola tolina solution you let it be oba mpalana nze beereyo ng'ompalana yamanyi nze gwomanyi nze sifaayo ng'ompalana nze sifaayo kyobala sina gwe mpalana naye kyerasiwaana gwe nsinga okay that's nice kale muzikirize masimu olunaku olwaleero eze Hadija Kigozi nga bulijjo mbeerawo okuweereza tubadde ne Tracy Bola genda owagire omwana omuwala sitika nga wenjikuteereddewo yeeyo byonna bisome tobaako kyombuuza yadde n'ekimu bwe kiti neyanza nnyo bakwano ngenda basibula nga mbajjukiza nti aba SMG Modern Plumbers be bantuusaako puroguramu eno bakugamba nti balina ebyuma byonna ebikola ku farming oba oli mulunzi oba oli mulimi balina silage machines balina ebyuma ebibroken olina ebyuma babitunda ali ku SMG Plumbers endeeba SMG mundeeba kungulako tiketi guleko ebyuma mazima kati sente eziva ate mu sho ogenda obaguleko buli muntu yeetaaga munne toteesezza era kenkulabye gojje twala tiketi zawe mazima kati ate nange mmaleshe ggwe bampeyo ku byuma era bintu byakwewagira wali omulimi bodi mulimi kituufu kale bannange eddukayo wali mu Ndeeba opposite TV center balina ebyuma ebikamula ebikajjo juice w'ebikajjo balina ebyuma ebisusa emmwanyi ebisusa ebinyeebwa ebisusa ebijanjaalo balina buli kyuma kyonna ate nga bafukirira n'ennimiro bakola irrigation basima enzizi batambuza amazzi oba ogaagalawo oba wano oba wali wonna woobagamba we bagateeka gendayo obeere ng'obawagirako yeze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum